Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku lwaliro nzize nammwe abazadde naddala mmwe abasuula engoye z'abaana ku kasasiro si kirungi kusuula bugoye bw'abaana ku kasasiro naddala abaana abo ababeera bakyali abato ng'omwana ayonka ng'akyali ku mabeere omwana nga tannayavula oba nga tannatambula tekyandibadde kikulu oba ne waba nga yakatandika okutambula tekyandibadde kirungi okukwata ngoye ze n'ozisuula ku kasasiro ng'obadde ozikooye. Engoye ezo buli wozisuula ku kasasiro kiba kyangu omwana oyo okubeera nga kimutambulirako paka bw'ajja okukula. Kati bw'ofunayo mukwano gwo oba muka muganda wo oba muganda wo n'azaala, kwata obugoye obwo obuwe oyo abwambaza omwana oyo gwe yakazaala. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo kye kisookera ddala. Ekirala bw'oba tosobodde zigabira muntu mulala alina mwana muto, kwata engoye ezo z'okooye beera ng'ozitereka zitereke zibeerewo. Kitegedde? Ekirala osobola ozikwata afazaayi n'osooka n'ozifuula ekisiimuula, zifuula ebisiimuula mpola mpola zijje nga zisiimuula zikaddiwire ddala olyoke ozisuule. Ekyo kibabuulira mu abazadde temuddamu kukikola mwabadde bakikola. Kati nga bw'olaba obugoye buubwo buli kasasiro, ebintu bino mba njagala nnyo ne mbibalaga mubitegeere kuba abaana bammwe mwe mubateekako ebintu ebibalondoola n'olaba omwana ng'ebintu bye tebitambula bulungi abeera mu kubonaabona. Omwana n'alaluka n'abeera kasasiro bawoza yagwa eddalu kumbe ng'alina ekimulondoola. N'olwekyo mugezeeko okubeera ng'abaana bammwe mubakolera ebyo ebirungi ebijja okubeera nga bitangaaza obulamu bwabwe mu maaso. Si kirungi kwegamba okusuula engoye ezo direct n'ozisuulirawo ku kasasiro si kirungi. N'okuzookya kwennyini nako si kirungi. Okukwata ngoye za mwana wo n'ozookya si kirungi n'omulundi n'ogumu. Engoye zino mufube nnyo okulaba nga muzitambuliza mu baana abo abato, mubeere nga muzitambuliza mu baana. Bwe kiba kigaanye kisemberayo ddala kubeera kuzifuula kisiimuula. Bwe zityo zisiimuule wansi n'oluvannyuma mulyoke muzisuule, naye nga temusuula ngoye z'abaana direct nga luvudde ku mubiri gwe n'ogamba nti kandusuule ku kasasiro oba kandookye si kirungi. Engoye musooke muzifuule ebisiimuula naye ng'ekisooka kuzigabira abantu abakwetoolodde. Ne bagamba nti olugoye olwo bw'oba ogenda kulugaba osobola okufuna omwetango n'olwoleza mu mwetango oba n'olumaasamaasaako omwetango n'oluvannyuma obugabe. Tewali buzibu bwonna bujja kutuuka ku mwana wo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.